Why don't you give it to me? If you buy a Mercedes Benz to the comedian who imitates me, then you should buy a plane for me. I don't know what they are gambi. But my humble request from Museveni, we need an answer. Why do you respond to these people when schools that are under your wife custody, when they ban, you don't pay? Where was the salary when this man was humiliating me? Yeah. Where was it? Nobody in the government can come to me. You business name put killed my future, killed my political career. Where was Museveni? You musajja bamukwata bamulye muse. Enanga, the angel of death. Atayina magezi mutwe. Enanga, angel of death. Let me tell you. Mwete muyina magezi, ante bayina magezi. Myama highly intelligent. I want to tell you. Mama ngina for olwalero. Museveni taweleza lubaka. Abasoma mubama yingi. Museveni cannot send us condolence messages. Why? My asomobu ya blokoroti. Asomobu baka bwa Museveni bamubirawo. Chiwanda muliro. Toleta chiwanda okumenya nduli. Mu Buganda mu Buganda nze nondeka mu Buganda nolita Robert Sebunya bane muteeka Sebunya mugiso bagiso wabo abo basajja bagiso babu Kenya bagiso chiwanda muliro toleta chiwanda okumenya nduli mu Buganda mu Buganda nze nondeka mu Buganda nolita Robert Sebunya bane muteeka Sebunya mugiso bagiso wabo abo basajja bagiso babu Kenya bagiso Museveni atya nnyo abayimbi. Yes, kasaba avaamu BobiWine abamanyi ababbi abali mu gavumenti ye mumbuno mwe babbira enamba gye bayogedde leta sasike babaziiseewo. Tubaniza mwina mikolo Japan Flash na Uganda olunaku olwaleero tukomye baweereza ne senior Tamale Mirundi omusajja mu ggwanga otumanyi abamanyi okusengeka ensonga mutabani wa Yohana nemmole wana Mirundi mukama twebaza omukama yakuwa obulamu obuusa akatwa myaka gyonna obuuse amamundu bbanga lyonna. Mirundi omwaka guno gukuleseewa oba ogutandisa otya ensonga eziri mu ggwa ebibaddewo watwalabiddeko ekyo nebiri current ebibaddeko mu Kivulu wano abantu omwenda abafudde ne Somali wa UPDF assa abantu bana obusiru bwammwe public ya Uganda ennyonyi bwegwa waliwo black box nenga black box bakyagina bayita ba Mirundi abapesi ne babuuza would it be a natural disaster? Is it bad weather? Is it human error? Is it technical error? Once it becomes technical error, ennyonyi zonna baziyitayo ezibadde zimaze okutambula ekika ekyo. If it is bad weather, if it is taken, why? They make an investigation. Wakati, when I use that measurement to investigate Basasira, I pity Ugandans. One day, at the end of the hour, it was Christmas. People died in Masaka. Whatever I tell you about it. byali bivulwera abantu batamira ne bajja omwenge ne bayingira okuwuga Nabugabo. People died in Nabugabo. Why? Because when you are drunk ngobola baba agudde mu kidiba amazzi ogatulya gafananga ekidiba tolaba obuwanvu bwakyo oba okyala ku surface amazzi bw'oba oyagala okugatambulira mu kwata omuggo. When you see a swimming pool, it appears as if this is why Europeans put it there. It is a kubanga waliyo cement. Bonobuka bwoti ojja kuba omutwe okutta.
bapima weight. So that's one. Nabugabo bafiirayo. Nebaga Nabugabo yes ali. This is Africa. That was their mentality. In Kenya, waliyo omupiira nga Kenya genda kusamba ne tiimu endala ekalasana ne baafa. You read in history how Kenyan fans died ku mulyango gwegumu nga bagamba bwe bayitira mu mulyango ogwo Kenya wangula omupiira. Superstition. It's not the first time. When you go to America, somebody enters a church, a bar, and empties the gun. Niba bagamba tetujja kujjawo mundu oyo tulina okunoonya yavuddewa. Bwe bakuba America Twin Towers, President wa America George Bush did not sack any of the security people. Why? Baba Saudi nga bava mu family engaga ne bajja okuvuga ennyonyi. Abaana baabwe ne basomera mu McDonald nabo bennyini by the time to compose ne bategeera nti they were only interested in taking off not land. Kakati ffe bwe tuba twevaliwa ekinga izimiteri yandihereku. President Museveni responds according to media. Museveni, how much money has Museveni given to those students who have perished in school infernos? There are very many. Amasomero agokeddwa nga mukazi we ye minister abawadde ssente. Why does Museveni react? Museveni yategeera to the industry, the music industry is important. Kasita BobiWine yamuvuganya ne nakwata ne Buchaman n'abawo bwa advisor ate Museveni yakyekolera eti bamulanga ono yemu. If you can pick abo ababiri nobafuula ba advisor to the president in the literary meaning, then if these two musicians what at a lower rank than BobiWine can be our advisors, then you are saying BobiWine can be a president. Yeah. Chobola banze nagana siyinza kubeera advisor wa Museveni at 1.7 nga nawe Buchaman. If I accept, then I'm demystifying my degree. Siyinza gendayo. Why did I go to school? This is my quarrel with Museveni. I cannot be an advisor in the same category with the Kusasira and Buchaman. I will be demystifying my degree. Okay. I will be telling my children that going to school is useless. But it's almost the same in Uganda. And so I cannot be an advisor to Museveni. Because in that title at a later stage will be expanded from my records. Nje kuchijjamu records zange. Wagenda ukusomya. Siberanga ka advisor. Wa Museveni. Siberanga ka advisor mbulabu. Ninga biduka bya government byo. Yes. Because I'm a senior citizen. Naye ye motoka lwabogwe yalagira ne bajijjamu amafuta 20 liters. Dajo nakalima najo nebanjoga nebanjoga mujako njako kidira banjoga. I have a fleet of vehicles. Have you ever visited my home? I have a fleet of vehicles. I saw so you kunjoga no joga ku motoka obwafu bomu mujoga abafu. Kwekyonkiziganya naawe. I have a fleet of vehicles. Era nga tutuzeeko kwena ensonga kyovola okubuulira n'egamba we must analyze 4 things. One, the first thing is this was a festival season where these things can happen elsewhere. Yes, and that's why I sometimes say I always tell you that once you see your entertainment industry booming in a country, the country is going through economic hardships. Comedians are important. Yeah. Why don't you give it to me? If you buy a Mercedes Benz to the comedian who imitates me,
then you should buy a plane for me. Because you are more than. Nabachawa nnyo sirikolagana nabo ku nsi mukabuliremu sidda mu gavumenti ya Museveni omuli bannalweso nga bannalweso ba strategist nti akangege n'embabazi yakayita kakati. When you see that your country has the industry, the entertainment industry is booming, it means your country is going through economic hardship. Comedians Nariku Party, His Excellency, His Ekam, Kasanaba Kakavukanga Kazi, I left Dinanga Yimiri, His Excellency, good, Movidete Wang, but bam, and Batiro. Oyomuvuka. But even in Nairobi, back in the Baga, His Excellency is coming here with Museveni. The Bakuru Yimaruka. Himbo, Obi Kolanzi, can you do it? This comedian who imitates me. You quite a quick. Let's get a guess. The more population here is undergoing the economic hardship. Yeah. That's one. Number two, we look what the casualties in the Rambujabana at Kusa ku midnight. Emirambo Javana bato ku midnight. If I'm an investigator from Scotland Yard, I look at the population. Abasajja America gundi abasajja amagezi Saddam Hussein nadira banka natekakamu abakazi n'abaana nagitekako emundu waggulu bano Air Force ya America nerowooza timuyekwesa kozi ataddemu bakazi n'abaana nebasindika smart bomb yaggala mu lyango ne balaga abaana. These Europeans don't want to see the corpses of children and women. Utalo Bush run mulimi. Nagenda kuba gundi okuba yakubani elibajeta bate. Eyo TV Al Jazeera. Baji kuzitajete. Batana bamodi abali. Today Al Jazeera is under the control of Americans. Yeah. Emirambo gy'abaana. Kakati when you look at Mirundi in Uganda, what does it mean? Mirundi Javana, how is it that Abakazi was in Avana, in Kajanja Kava, and the community organization and idiots? Singa Bakazi Badi say Avana Bab, eh? Pankukubi. Singa Bakazi Badi say Avana Bab, Mutunayo Kibasi, Havana Bafude. Bamkwat, these idiots. Yeah. Idiots. Mao Zedong ya gone 2 feet forward, 1 foot backward. Because we have conflicting ideas over the safety of children. Futibatu kuba. Kakati abakazi abo babadde tebayinza kulekayo baana baabwe. Babadde balina okukola okutambula nabo. Why? If anything happened to these women, to these children, over when the women, their mothers were away, food them over monitor, over globals, none government organization, Abakaza just sent them. Serve the children, the child. What? About yes. So these women had to come with their children. Two, many men believe that if a woman moves with kids, tayenda baba wa soda ali muwalaji omwana navako omukazi aze n'abaana ye mwangu okwendako ate abakumanyi nti oli anko omwana asigaga omusajja ayenda ku nnyina aba yamutegeera dda anko amugulira bisikuiti ne soda bamuwa soda ali muwalaji n'ali mwenjaga neyeebaka. So many men believe that if your wife travels with the kids, but the kid is a problem unless you have a vehicle. Even if you have a vehicle, the family young to tutambula kofe na mu motoka yo. Nibo tulagawa fe michano motoka kubi zisimbula. Wafe waka. Jejja fe yatugana zala kitafu. Josephine luko windiera mulira. Tutambule mu motoka yo. Nze bwe mbangenda mu kyalo ewaffe
oba tugenda kuziika motoka zange ziggwa omukazi alinnya yiye nono nalinnya yiye n'abaana sitambula n'abaana bange. If an accident occurs, take a family. That's why I own a fleet. I own a fleet of vehicles. Yeah. Sitambula n'abaana bange. Kakati okitegedde namba bbiri. Number 3, why does it become important for people who want to see or to watch these fireworks? We bali babyagala. You see, whenever this government comes out with a security measure, the mafias take it out. Oh yeah. Ntia bala zokka ze bakkiriza okukuba ebintu ebyo zaabwe. Era baffe abantu. Era zaawa. Era ekibeeze wasse balamu nti we wali important bibalubowa. Omwana ono abiraba. Ngali luddawa. Ewaka. Ewaka tabiraba. Wali ku Freedom City. Abirabirawa. Abirabira ku Freedom City. Kiwera abakazi bazze n'abaana. Kakati nzezine analyze for you. This is a natural disaster. Tewali kuwozibwa. Why? The police inspected the place. Okay. Nature approving. 2 is not a question of the organizer. Naye police baagala bamulyeko sente. Baagala bali kusebalamu sente. Baagala bano balye sente. Baagala ate Museveni kuba yagambye ti buli mwana buli muntu yafiiddemu emitwalo 5. But my humble request from Museveni, we need an answer. Why do you respond to these people when schools that are under your wife custody, when they ban, you don't pay? Abana ngata basasula. Naye Museveni kitanka bwe kyagwa wali okulina n'emulamu. Abana ne bajja omulyo Museveni cut short of his trip in Tanzania n'akomawo n'abasasula. Who are important? The children that have perished in a fire inferno and these ones who were to enjoy. Abana bafe buduma 20. Who got money from Museveni? Why does Museveni, President Museveni, I'm asking him humbly, why is it that when schools catch fire, when schools are destroyed in an infernos, why does it pay? Why that, in my opinion, Museveni atya nnyo abayimbi. Yes, kasaba avaamu BobiWine abamanyi amanya how music industry important. Ekyokubiri ababbi abali mu gavumenti ye mumbuno mwe babbira. I want to tell you that number will increase. Era number gye bayogedde let us ask babaziiseewo bayinza n'okwanga bafudde bana naye ng'oledde bamaze dde okitegeera ti Museveni agenda bawa 5 million. The number will continue increasing. Enanga will come and say the police has covered more 10 bodies. Kuranga bali zina milioni yes 5 bamuzika customer fire batano nga bamuwa je buli wamu asasula. But why doesn't Museveni pay for school children abafira mu masomero including the blind who died recently? Yabawa sentiment nothing. Yes. What atya BobiWine? Museveni atya BobiWine. The media entertainment industry bebamu ekizibu irashes naba capturing naduka convincing. So therefore, in my opinion, you cannot arrest anybody. This is a natural disaster. Why? Yeah. Tiabana tebali badina banyabo. But because of your kajanja, their mothers. Okay. 2, when it was announced tibagenda kufuna bitatu, why did they go? Why didn't we say stampede? I want to tell you. Bapasta bonna nenkuuka mwabaddemu abantu. Naye yo lwakite bafudde. Ate nga bangi nnyo okusinga bano ababadde egundi. Gundi. 3, at times babyekola. Ekifo. Competition. Ekifo. All those applicable results. Buli wabeerangayo embuuti yembuutekeze kukagusenga nekkola byo
bakayaliganga bathagis nebakuba aba musicians abatajja kubeera mu kivulu kyabwe obucupa ne buvuga abantu bebalikwatako obusenga nekkulube nenakalema nakulu balidduka kakati ekyo kimazina bulungi. This is a natural disaster that nobody should be arrested. It happens every year. Even in other advanced countries it happens. So therefore you cannot charge anybody. Oyo omusajja bamukwata bamulyemuse enanga the angel of death atayina magezi mutwe enanga angel of death. Let me tell you, mwete muyina magezi ante bayina magezi myama highly intelligent nogamba ti Benz yatomerekanye ne drone Masaka kakati kankubuli kati mweye mmotoka era ntijagala ngamba abazungu batutere bulaka box mu mmotoka oyo wa Benz mumubuze yabadde avudde wano wa drone owa drone n'owa Benz are likely to have come from the same place nga baagala okumanya empaka zaabwe Benz ne drone ani asinga okudduka ani asooka okutuuka mu Kampala. I want to tell you, if you give it to me and I ask you who are the owners of the Mercedes Benz and where did the drone originate, you will see no sense argument. Kubanga nze nkozesa argument yenyonyi naku ezo waliwo enyonyi ye Germany yagwa nga copilot ayagala committee suicide yegaliramu waliwo enyonyi yagwa you look at how planes waliwo enyonyi yagwa yeyiteeka ku automation pilot nga yatambudde n'abaana be ne bazenyera kugulu enyonyi negwa. So we ask from I derive my intelligence from the plane nemanya what causes the plane which is eyamaanyi ennyo kati ojja kusanga naye bano abapoliisi balina magezi. If I was in the police force I would ask Benz ne drone yavuddewo if they do not originate from the same place. Muli mu motoka ya drone mwabaddemu agamba drive bw'oyita Benz an argument okali munda bw'oyita Benz ng'omutwalo yongerako nako n'ekyuma nga bali mu kwewaga. Yes, yokozesa poliisi omukazi sabimanyi an accident and suicide. They are totally different. Bimanya you cannot reconstitute the scene of an accident, but I can understand as an intelligent man nti Benz ne kamunye ne drone yavudde kuki. I ask where each originated. If they originated from the same place, then I can say babetinga baberamu ukimanyi nti abantu bano babetinga n'abegaali ne babetinga n'ababodaboda ani anagivuga nagituse Kampala. Yes, they end up they are playing on people's lives. That one I can understand. Yes, I'm calling out to veil. Yes. Ebbaluwa ya Genosale ng'agiwandiikidde Lukwago. Ebbaluwa etegeeza ki? Sale is a loser. I'm telling you. Bwana alebeko ebbaluwa Sale agiwandiise awandiikidde ono. Genosale is a loser. Why? You cannot defeat Lukwago. Why is like a priest? Is like the cardinal to mention, to reveal that has been buying vehicles for Mama Fina. Yes. Mama Fina is not the loser. Wago is not the loser. It's the Saleh who is the loser. Why? Of all of people, why did you invest in Uruguay? And this is why this government in Nigeria, you don't know the enemy. Kati ebbaluwa oba etegeeza ki? Nkubuulira omusajja omukazi omufumbo bwe bamukuulira mu loogi takubala. Omukyalo omufumbo singa tugendayo ne zitakuwa akasente. Talina kyata. But a married woman to make a noise n'abalala bajje yaba atya obufumbo kakati Lukwago n'ambooze n'abo bonna. This is why they are financially stable than us.
tize bwendwala kati nfiira wa nambozi lwaki nti ono nannyini ensi ono ajoga abantu abane ku bitwe ye ate ayagala abatali benaalemu bo baagala batali benaalemu fene tubakolera embwa zaabwe ne batufuula ebidole ne batujja batwale balyemu bajalimu gonya mwana obula nabatamwa emyaka 10 nabakoleramu nembasadinga nembatamwa gwabakoledde tulina kyofuna gave you a job. Which job? 1.7? When people are getting 50 million? 1.7. Then you need that's what 50 million. Zenabacha. I hate you more than hate yourself. Kakati Salita in once. I feel bitter. You for Salet gave this man 2 billion. This is why you don't want Museveni to follow. Government Museveni, you know. Kubati bayina opposition n'abajja baabwe sobola ffe batuniyako omukono niyako nanyalako emyaka 14 niyako nyalako. Where was the Saleh when this man was humiliating me? Yeah. Where was it? Nobody in the government can come to me. You business nenkutta omukono yedduka emyaka 24 killed my future, killed my political career. Where was Museveni? Okay. Even Museveni cannot give me I cannot be a minister in Museveni's government. I will be a minister in Muhoozi's government in 2031. I cannot accept any appointment for Museveni. This was a mess. I will support Muhoozi. Museveni ye yandike emyaka 10. Yebwe yambalamu. Museveni we yambalamu. Waliwo enjawulo tata n'omwana. Museveni we yambalamu yalaba nti value yange yakusa. This was a mess. How can I be an advisor with this man? Museveni yanjoga nagana ndi wange neighbor 10 years. But why I will never work in Museveni's government again. wetugerageranya njakudde waffe nkuba amataffaali ninda muhoozi agenda fugani 231 naye sirikolagana ku gavumenti ya Museveni. Museveni cannot give me a job. I worked with Museveni for 14 years, humiliated me, banded me out of State House like a chicken sheep. Why don't you support BobiWine? Because Museveni atamukoddomiyo Museveni nani kuntana nyala konswera amazi zenagenda olinga embizi tonda reverse ndi musabali yange mwenkola ayape shira ino lwasto tulogera gundi eyo nafa siso ola kudda mu government ya Museveni bwaba mpaji Museveni yajoga nnyo. It was a humiliating appointment. Sirigendayo. Kati olinga avudde mu gwatera okubyo. Olinga avudde mu poti. Nanja mutoye nene. Nedda. Muhoozi abamukuba be bankuba. Omulenzi oyo yandiyenyo kuba natunyako natufuula ebitoli byekuganiko nyolebwaniyo. Ndine Muhoozi 10 ku 10. But I know Museveni ajja kubeerawo. Tujja mukuba akalulu tugende tukolekana na mulenzi ono. Gavumenti ya Museveni n'ekibiina omulenzi yakiniyamu. Nakuba bakataka nakuba buli muntu ga Museveni amulaba. Ndio kajonge era tulaba ba advisor bonna ba full bonna bali awo. Sisobola. Nze nakolera Museveni emyaka 14 bwali basasula. Ajja kumpa kasimu. But I will never work in Museveni's government again. I will never enter State House again. When Uganda speech time, yes. See them State House. And for my first year, did them State House 2031. Kawadi first year, I'm telling you the truth. I cannot work in Museveni's government. Why? Everything is up in the State House. Ikitegeza silibera ku government ya Museveni. Namukola emyaka 14 yangobanga mubbi wanko. Museveni chased me out of State House like a chicken sheep and he banded me with these people. Nyabi manyi man with a massa nswera amasi. Aloza manyi tira bakugobayo. What I want from Museveni is akasimo. Bwabaka yalagira akasimo bakongeze ku 15 million. Nanyi sinagana mukono agana. Ngomukalo ozanjali lero najja kulumbeerwa. I want to tell you, Mama enough for Warrior. Museveni tawiriza yuba. Abasoma bama yi. Museveni cannot send us condolence messages.
why my asoma obubaka bwa Museveni bamubirawo bamubane bamutirawo era ne juzi atuwadde ki ate kiwe kiri the man who bought the wheelchair mama wange mwatambulira bamuyiteegesa not Museveni not Sale not Muhozi ekikyogedde ate nakyo kituufu juzi Haji Naduli abadde celebrating emyaka gya 8 tebayinza secretariat bagiwadde tent tikwaze wadde n'yavumye birayo Museveni cannot send money kuba tibumanyi okukadde in my family fortunately we have the money ewaffe tabuleeta abusoma tubirawo ntumutira ne bwe nafiirwa omwana saamubikira iwozi kasolo naga nti muzeeyi wambuli nedda is irrelevant in my family completely irrelevant. But do you see relevance in Muhozi? Yes, Muhozi abamukuba be bankuba. Onaniyo ku bantu aniyo. Eddagala lyonaniya ku bantu atuniyeddeko. Natufula embwazi. Tugenda kampola Muhozi. What is your advice? Essaawa zino kuba ndaba essaawa zino kkiriza obagaana obudde buno bukola bwe buti. Ate there is no political leader alisigala alaba epaka ekiri maaso. Essaawa zino ffe tulabako BobiWine ndoza ne Muhozi. BobiWine muwagizi wa Muhozi. Nekiza Besigye. Let me tell you. No, logically. Okay, logically we discuss. When General Gondo abadde mukwano gwange era akyali naye litamanyi nti bano byakalulu mu family najjanga adduka ne galubindize nakozesa amawulire nja bba amawulire nga malewo oyo onsumuka buli n'omugulu sirikolagana naye toyinza kunnyonoonera myaka 2 bwe nali ngende wa Museveni nasanga mbwa I killed my future. I sold on credit. Sina kyembagala mu kirala. You still regret why you worked with Museveni? I regret why I met Museveni. Nansanga omukono nazaalawe. Omukono anga navubi bampa myaka 10 family yange yonna ana tebasomye. I regret the day I met Museveni. Sina kyemwagala. Museveni nemmotoka neyiteka mu mazi. Musajja ng'omukyaye nnyo. Ngende waffe nenkolima nagende waffe ajja kusasula kale bako nga tunatera okumaliriza olina kyombuuziza and I went nkubuulira negamba if these people had an opposition tebaali baddenga banya ku buli muntu ekibaniesa ku buli muntu tebalina opposition. Let me tell you, if Besigye and BobiWine we are not supporting Muhozi. Kuba onaniye ku bantu balowooza akozesa ekibiina kyabwe akijjewo. Onaniye aniye ku buli muntu onaniye ayagala kuyingira opposition. Kakati bamanyi nti ekivu nti opposition kyobulama ngondi oyo nvuuga oyo ayagala ssente nono Katikkiro omulenzi ayagala nnyo ssente omulenzi afukulanga embizi omwana ayagala nnyo ssente oyo afukulanga embizi. Kakati bobamanyi nti obalaba nti owunye eddolo yagenda omulenzi afukulanga embizi omwana afukulanga embizi oyo no Katikkiro wa Buganda ssebo oyo omulenzi afukulanga embizi bakubye abaganda bamaze mu gavumenti. Read my book Why Museveni lost Buganda. Oyo omwana ne Kabusenga ne Kabaka be bate omulenzi afukulanga embizi omwana afukulanga embizi baba afukulanga embizi oyo omulenzi afukulanga embizi omulenzi afukula yabadde alumbye Kasana ng'alumbye ate okateekawo mu Kabaka ayamba be omulenzi afukulanga embizi omwana afukulanga embizi omulenzi afukulanga embizi baba omulenzi afukulanga embizi naye oyo Kamala byonna wa Buganda mu bigamba oyo omulenzi afukulanga embizi bakubye abaganda bavanze mu gavumenti omwana Kabusenga byabaganda. That's why Museveni lost. I've written a book why Museveni lost Buganda. Nti luwero mwali mwana bonna yali amaze obbako Saida Bumbu Kiduma kubi and bonna omulenzi afukulanga embizi kyoliko okugwa kw'omukulu gubayita nga Kabusenga akuba buli omu n'amiri ekyambadde kyoliko Museveni okuluzinga Buganda Katikkiro afukulanga embizi baba afukulanga embizi
omulenzi afukulanga nenja bacha zako ne mukuru prime minister wa Buganda tumuyogereko Katikkiro afukulanga embizi banange muntu wa Buganda embizi uyo afukulanga embizi lwaki tomusonyiwa oyo omwana oyo yatise Buganda yakuba Museveni namujja mu Buganda ne Robert Sebunyo owa buli wantu wonna Sebunyo abo bafere wagamba ne Kiwanda biki Kiwanda muliro toleta Kiwanda okubeza dduli mu Buganda mu Buganda nze nondeka mu Buganda noleta Robert Sebunya okuba ne muteeka Sebunya mugiso bagiso wabo abo basajja bagiso babu Kenya bagiso mbulyayo Muganda omwe yawasa Sebunya ani yatwala omwenge ng'Obeta afudde Miriam mugiso the wife of Obeta is mugiso Sebunya is mugiso Bukenya is mugiso Bukenya mugiso Bukenya chivaisi yayingira police at the age of 18 embali aze mugiso man oyira kutwepangira kufa Baganda kushe noyo moyo kalabika musingu ava Tanzania mukube wabwe ne mujjawo fe tuli Baganda kushe abaganda kushe bwemba nekikuttemu ekya Buganda nenkukuba todda ne bagamba akuba owo akuba wumba kakati nkubuulira mukulu mayiga prime minister nkubuulira negamba Museveni agenda kuvaako mu 2031 kino agenda kuma kukino ekisanja yes muhozi needs grooming bamwe babaze obulumuseetawo ono nadduka negalibindizire bakuttaka omukota ayinza kusikira Museveni let us delay Museveni's departure omwana akule ate omulenzi oyo Uganda yansikirano yo yansikirano owammwe tulina BobiWine aliwa BobiWine alya sente kale mukyamusagisa oyo omwana aliko omukisa dunamis BobiWine tayina BobiWine muli wa sente kazirye naye alyazize ye muli wa sente abaganda temujjamu kandidate mbabuuli teri muganda agenda tuyina mawo naye tufuna tadongo n'engalo byinisa ejjembe tadongo ali kuwona naye kano support ndisiwagira siza kuwasa mukazi atayina nabaana BobiWine tasobola kufuga ggwanga ndati banayino yabalazeeko already Katumba wamala yalifuze eggwanga naye bamukuba ne bamutiisa ne booleta erinnya lye talijjaayo abaganda tebayi omwana afukulanga sente ono omwana afukulanga embizi omwana akubye abaganda bonna kabaka yakuleetera naye katani kabusenga ne babuli muganda ne bamu omulenzi afukulanga se omulenzi afukulanga embizi omwana afukulanga embizi musoma akatabo kange why Museveni lost Buganda omwana oyo tugenda wa alidde sente buli 2023 omulenzi yasse Buganda omulenzi afukulanga mumujeeko mufuna omunati w'abaganda bato omulenzi afukulanga embizi musonyiwe naye afukulanga 2023 tulabawa yabadde alumbye yaye alya sente covid kano bunambi obwereega buleeta endwadde ezitaliyo bafune sente waliwo ono asunza omutwe bali mukubira ewaabwe obutambi mbuyina bajja kumukubira ewaabwe nja kukuba obutambi bwa Mulani na Bulemera omulabe bwadduka nga yetise ajja kwetika woterize nende eri mu biziki ngadduka yanereegamu ngenda kuba obutambi mujja puwulira buli eyanereegamu nena okakkiriza banieko baleetese enswera amazi obutambi mbusigaziriza siza kukolagana anti nkugaye Museveni natiga 2023 guno 2023 obwatandise jjo Museveni agenda kukoma naye ku myaka gye teyeraba ekizibu kyayina talina kyenji agenda kukola sente zonna bazibba ye bamuziga education kati gwerinde education mwabaana tufikisinga school fees owamiyingo bazifikisinga mukirike kyabike mukozi wa yagimuwa ministry munafone mwali yagitabangula bwe baligenda tulitereza ebyobufuzi gavumenti yamuhoza ejja kutereza ebyobufuzi ejja kutereza nati wembuliza Uganda mugifune yansikira no anti nze mpagira wange gwereeta obungu
BobiWine ye fake Mzee oyo nno abantu bamuwa akalulu ne mumubba ono omulenzi yatabula Buganda. You read my book, how Museveni lost Buganda. Ono omulenzi afukulanga embizi, Katikkiro afukulanga embizi, omulenzi afukulanga embizi, ye nga afukula bufukuzi n'amasiro gali awo ne Kabaka ensi yamukyawo n'Abagereka ensi mufere yajja kuba kyeyo n'Abagereka yajja kuba kyeyo. Kati ye Museveni ayinvestiga mu Buganda eri discredited abantu bamukyawo bamukyayiramu n'olumba ennyanja n'olumba amata n'olumba obutale nga kati omwana afukulanga mbizi omulenzi afukulanga mbizi yoloza Buganda tesakwechanga nekukuba ebikonde n'emigo baagalanze nze Katikkiro wa Buganda atali mulonzi nze Katikkiro zembe birondo nemuba nemujjawo n'ogenda mu Basoga nebabajjako ebikajjo byabwe n'owamba ennyanja n'owamba amata. This is because Museveni must disengage from obutale from ennyanja from ki I know naye ndaba project yamwe yamuhozi tena gyeraga siraba kubo batu mbu nange empulira biwulire bagamba mbu nti project yerimu zidroni yerimu kiwamba abantu ono yennyini ani abireeta nina obutambi nga boogera nekandiko njabba kubamba malewo mukozi is innocent ninjo bakandiko jakuwulira bwenambu yina obutambi mukikola adduka ne galubindi anzita alabe. My brother this morning called me and said the man will kill me. Letting him kill me buli nvunyu yonna agisasule lumujja okutegeera nti omuntu tejogebwa tayinza kunnyako nanyalako. I wanted Muhoozi is coming. We're in the revolution politics. Nati njagala Muhoozi ne Bobi Bobi taliyo. Ajali. Mpuga. Mpuga. Ayo mpuga bagula mugule n'abanamba ze bagula bani. Abaganda mwafa nnyo. Abaganda mwafa nnyo. Omwana yakola nnyo sente. Katikkiro ayagala nnyo sente. Omulenzi afukulanga embizi. Naye mukabaka w'omutanda mwafuna oyo omulenzi afukulanga embizi. Katikkiro afukulanga embizi. Oyo omulenzi afukulanga embizi. Ne bagoba Abaganda bonna mbawandikidde akatabo. How Museveni lost Buganda. Omwana oyo omulenzi yegatta n'ono batandika okuniya ku bantu. Omulenzi afukulanga embizi. Oyo afukulanga embizi. Katikkiro afukulanga embizi. Omwana oyo afukulanga embizi. Kabaka ne bamutwala mu nkuuka ne bakola bati nakuba makubuya n'empango ekyabalaba. These were the people responsible. Bakolawo ekikampuni kyabwe ekisuula banka nga batunda assets. Njogera makubuya afeeyo mu be n'empango. Kojja wampanga Profesa Kanyerezi yeyakulangamu abantu ebintu. Mpanga aveeyo mpanga vaayo nkube n'enjonko kube nkumalewo. Omukama nga mubezi baffe tugenda okutandikirawo bandaba omusajja omukubye nnyo. Muhoozi ekyazze mabeere Muhoozi ajja ne Bobi ajja. Muhoozi temulina bwe mumuwonera era nze ffe tetulina mundu tetulina mundu omusajja kola mu gavumenti ya Museveni ojja kola mu ya Bobi nankanyuga kasasiro Museveni nankanyuga mu ba miliyoni mu emitwalo ensanvu kaninde ya Muhoozi ebyobufuzi kufumba lidake y'omuganda munno BobiWine nomunagagala bene babagambe Uganda yansikira no Museveni bwampa obwa minisita sibukola ne bwampita buseta kusigendayo kaninde ya Muhoozi tulinde ya Bobi kaninde ya Muhoozi tulinde ne ya Bobi nze sirikolagana kona Museveni sijja kukolagana n'omukoddomi yanyo ku bantu tuyanyamu emyaka 24 wasted nengenda museta kusi nembakola emyaka nevandimu nti era nkomewo mu nniemu tusubire amazi ita senior Tamale Mirundi olunaku olwaleero obusungu bumalidde ku Charles Peter Mayiga naye nga munansonyi ebigambo ebyogeddwa si byange gy'oyo kino gwe mulabye mukulu Mirundi naye wamma mwenna abaagala enkyukakyuka mbaagaliza okubeera obulungi. Remain strong. We under control of this upcoming government yaffe gyensuubira era yaabo abantu gye basuubira enkyukakyuka gye mwetaaga tunamukita kutambula bulungi
ate namwe batukwogeddeko betusonyiwe temutukima ate ageine bantu betubogera kate muddano ne mutukuba bukubi miko mbagaliza okubeera obulungi mwera